nayo jatuuka waliwo stage gye tutuukako mu bulamu ng'ebintu byonna bye baatugamba oba bye batukozesa oba bye batukolera nga tugamba wow it was worth it. Ge mateeka ge tulaba abazadde ge bateekawo ewaka, in fact bagateekawo to protectinga mu kutondebwa kwa okuleeta oba omwana okujja Katonda aba yeesize bantu babiri, teyeesize gwaleeta, yeesize taata ne maama omukuliza omwana ono. Kati mu bintu ebisinga Katonda bye yakola ne mu Bayibuli opinion y'omwana teyaliimu. Kati opinion y'omwana mu kkuzibwa ya muzadde yeekola na ya Katonda. So omuzadde kasita abanga alaba ekyo kyakola kye kigenda okutuusa ku ekyo Katonda kye yakutondera okubeera, then kikole. Omuzadde waba yeetaaga kukuba akube. Omuzadde waba omanyi waliwo ennimiro za njawulo oba emiti gya njawulo. Buli muti bw'ona oba ogupruninga ojja gupruninga okugusalira. Bw'osalira ekitooke ate si bw'ogenda osalira omucungwa. So ojja kwesanga nga kubanga emiti gya njawulo abaana bano mu character ba njawulo, buli mwana agenda kwatibwa bulala. Era n'omuzadde kyangu nnyo omwana okwegomba maama owa neighbor. Naganze singa mbeera wa Mami Suzani, nze nsobola okuba soft kubanga Katonda yampa ekisa ku mwana nti omwana wa njawulo. Kati owuwo ng'alina kubeera hard on you okufuuka ate owange. Kati nga golowooza nze nina ekisa si kisa. Asobola okuba nga omwana wange ye tafaanana na ggwe. Kati kibeera kya njawulo, abaana bonna bajja nga banjawulo. Bonna osanga ntera okusanga nnyo mutabani wa Kasa. Engeri gy'omulabamu embeera ze ojja kusanga nga singa mbadde ngeragerezaako omwana w'omuntu omulala ku mpewo naye tubeera naye so mbadde eno erinnya lye naye sigenda lyogera. Waliwo omwana omulala gw'osanga ng'ekkanisa yonna agyetooloola. Nga bwe batuukayo bati ku church, maama alina okutuula oba alina okujja n'omukozi agenda okugoba omwana. Kati abaana abo baba banjawulo era bw'ona omusanga kati oyo omwana bw'asanga Kasa ajaga njagala beera ne anti Kasa, alowooza Kasa ali soft takuba mwana kubanga omwana ye already ali disciplined atuula wamu. Kati ono because adduka maama waamu ayagala omorganizinga jalowooza ono mami yali better naye nga si bwe kibeera, kisinziira ku ggwe. Kati abazadde baffe batuyisa okusinziira bwe tuli. Bwe tweyisa waliwo omuntu omu nga okulokoka kwe agenda mala tuuka mu kkomera. N'obawo omuntu okulokoka ke nga kubadde kwangu, yawulidde enjiri n'alokoka. Oli nga Katonda alina mala mufuula nga bwe yamukola Yona. Kyennyanja ne kimumira n'alyoka akkiriza n'agamba oli Katonda kati ngenda kugoberera. Bw'olaba Nebukadduneeza kye yamukola yamala kulya muddo. Buli omu alina olugendo lwe naye ate Dawudi si bwe kyali. Dawudi teyanyomako Mukama, teyajemerako Mukama, yatambula butambuzi. Nebukadduneeza yafunako amalala ng'ali ku bukulembeze, Dawudi teyafuna malala. Kati enzikakkanya Katonda engeri gye yakwata Dawudi ate si gye yakwata Nebukadduneeza, yali ayagala Nebukadduneeza. So tulina okukimanya ng'abaana nti abazadde bagenda tuyisanga bwe tuli. Eringa society ey'abantu abali violent egenda creating a violent government, kwagala butayagala. Bwe muba mwetaaga mukono gwa kyuma gwe kuba kafaananyi nga abeekalakaasa bajja na mmundu ku nguudo. Gavumenti erina kujja na bbomu. Erina kuleeta amaanyi agasinga ne ku mmundu. Bwe mujja kati n'abaana naffe tukimanye buli gy'okoma okulaba omuzadde wo ng'emigga agijjayo waliwo kwawo obuzibu kati ewo gy'oli.